Special reporter abantu mubalanguzi kuchanda mu mukaka tenze satu tifamba olunaku lwa leero nfunyeko omukisangenzeeko ene Kayunga njakwogerako n'abantu be Kayunga tuwayemu wano wengulidde ku kapu abaagalana bafunye butakkaanya nyabu wayitawo emyaka emeka nga mufumbidwa n'ebbaawo wayitawo emyaka nga 10 neneripoota nibagamba ne musajja yampasa nampuwa neti yampayadde amahali yakuwa mahali bwoyogerako n'amaseka bagamba ki abaseka ne bagamba gasabe otyo nagakusaba wangamba oyagala mmeka nekugamba njagala kakadde kalamba olimberera nazaala kodda kakati linda kumala okwogerako n'ebbaawo sebo wali awasizzaako abakazi abalala mukyanga mwawukana noono omukyala kyali kitya otyo ziwakwanako n'omuwala egweru ng'alina speed wakera kumatano yambala eno kooti nkadde njiraba nojenako yakota okunona omugole owulira omugole teyaliyo mbaba transport wena paka Ntebe nga teriyo omuntu taliyo omukazi yo badde omwagala mbaddenga mulondoola n'okulondoola badde omulondoola bagamba batya baganda atawulira nsikoye ekituufu atawulira nsikoye bagyeyambamu lwalumirirwa ekintu kumutemboozi ngano ani amwekutirizaako nti kakati gwe ssebo omukazi ono gw'owubira ominamu abaana bameka mukukumuddemu abaana 16 nyaba ono omwami abaana bakunkumuddemu omufumbidde kumala bbanga ki ofumbidde emyaka 18 tamanyi waffe ate bakadde bo ne mama wange tamanyi ne tata tamumanyi tufudde Special reporter abantu mubalanguzi kuchanda mu mukaka tenze satu tifamba